amyuka akulira ekitongole eki KCCA Engineer David Luyimbazi bw'ategeezezza nti waliwo enteekateeka ezikolebwa okuggyawo abantu nate abakyali mu kitundu kino abayinza okuba nti bo bataasiddwa bw'atyo bw'ategeezezza. So early in the morning, 7:30, there is a landslide. What with rain weakens the properties of any structure. So there was a landslide, overtopped about 30 houses. But this is an accident. No one anticipated, no one planned it. So right now, we can settle in the terms that we are providing as government as we fought a way forward. So that is the discussion we are looking at, but the number one priority is rescuing people. Thank you. Njagezaako nga kuliko lukyoli. Kitalo nnyo era mpulira bubi ga muntu. Era kyensaba nti tuwe abapoliisi obudde bakole emirimu zaabwe. Kyendaba nti aba locals wano bonna bajje ne bajjudde ate omanyi kyetaaga space. Kyendikulaba nga minisita nti ssaawa zino tuyongeremu speed okukola. Tuyambe abantu bali wali ttaka ye babisse wansi. Kyenjagala tukole ate n'ekiddako tugenda kuleeta butensi n'ebirala esobola kuyamba abantu be bafunye ebizibu bajja kubeerayo n'emmere tujja bireetayo bawe bafune engeri basobola okusurvivinga naye nga kisinga kya makulu kyendi kubasaba nti abali wano era olaba enkuba tunda waggulu olaba nti enkuba era ejja kuddamu etonnye tomusigalayo kubanga olaba nti waliyo kino kiseera kya nkuba ate kalwaba what has happened tetosobola kubeerayo ate nga olinda esokeddemu kyensaba abantu bakirize ate ababaka ba politics tusoke tubatekeyo wabali insi sawa za politics tulekeyo abantu bakole tubawe space fega government wetuli tujja kola buli kimu gye kitagisa okuyamba abantu n'abantu bafunye ebizibu. Era kyendi kubagamba nti bakirize abantu baganye tebayagala kuvaayo. Omanyi ekizibu kye tulina ffe bakulembeze okuleeta politics ku bintu byonna bye tukola. Olaba nti omuntu agenda kufa abamu agenda kufuna obuzibu n'okyagamba nedda tosobola kukola kino kwayagala gavumenti ekole ki. Era nze ndi wano sivaayo nja kubeera wano ndabe engeri tukola emirimu mangu ate saagala nti obudde obuzikire nga tetunaba okumaliriza kubanga ejja kubadda naye wadde obudde obuzibye tuli kuteekateeka kuleeta ttaara nga tuteekamu waggulu nga tukola kiro n'emisana.